Yeah, Kalama TV tulina Kadamu ono ayagala okubeera nga tumuwa ku magezi agamba nti akoze mu nnyumba y'Omwarabu naye awulira akooye contract tennaggwako naye omukyala mu maka amuyisa bubi. Agamba omusajja talina buzibu naye omukyala amuyisa bubi nga yalibadde tayagala kubeera nga kweyongera kugenda mu maaso ng'akola. Enkuba y'omuwala ono eyawukanako n'abantu abalala lwa nsonga nti ye engeri gy'akooyeemu amaka ago tayagala kubeera ng'ate watumuwa amagezi agagamba nti genda ddayo ku ofiisi ekufunira ennyumba endala. Ye agamba akooye bukooyi kukola ekisookera ddala naye amukyayisizza okubeera ng'akola ye mukyala w'owaka. So amagezi g'ayagala tumuwe, asobodde atya okulimba babboosi be ne bamukkiriza okuddayo Uganda? Abalimbe ki ekinaabamukkirizisa okubeera ng'addayo Uganda? Agamba tayagala kutoloka mu nnyumba eno wabula ayagala kubeera ng'avaawo mu bulungi, abagambe ekintu kyonna kye basobola okukkiriza basobole okubeera nga bamuleka adde Uganda. Mukimanyi nti mu mbeera eya bulijjo ebintu ebimu abaana bye batera okukola kwe kubeera nga abamu bayinza okwefuula nti emitwe gitabuse. Bwe beefuula nti emitwe gitabuse, boosi ne bamukwata ne bamutwala ne bamuzza ku ofiisi ne bagamba ono omuguwe eddalu tesobola kubeera naye. Abaana abamu babikola ate nga sigamba buli mwana agwa eddalu abeera akyekoza bwekoza. Waliwo ddala ababeera batabuse olw'embeera gye babeeramu ne ttokya yokka gye bakutokyalingamu omuntu oyinza okuvaako n'obeera nga waya zo tezikyakola naye nga ttokya just ebeera inflicted on that person. Omuntu n'awulira ddala nga omutwe gwe tegukyakola. So abantu bamu bagwa eddalu mu ngeri eyo. Naye waliwo ate n'abagamba abantu bano bwe bambuuza kino bagamba nti kino kikopo ngenda mugamba sowaani, bw'anaŋŋamba sowaani ngenda mugamba jjiiko, agambe zoono zibuuseeko kamuzeeko ofiisi. Waliwo embeera ng'eyo. Ne wabeerawo n'embeera ey'okugamba nti kaakati abantu bano engeri gye njagala okuva wano kanteekewo embeera egenda okubeera nga ebalemerera nabo. Abamu nabo batandika okwekyangira ku babboosi baabwe, akuweereza kino naawe omuweereza kiri, akuweereza kino naawe okuweereza kiri paka be bagamba ono sijja mmusobola era kamuzze ku ofiisi. Abamu ne badduka mu nnyumba, n'adduka mu nnyumba n'agenda n'akola owalala. Naye abo abantu be babeera obubi ennyo. Omulala ate ne yeerwaza n'agamba nti alwadde. Pulobulemu y'okulwala akati omuwala ono ky'atasobola kukola, agamba boosi w'omusajja dokita oba musawo kati nti buli kantu konna k'alwala omusajja ono amufaako era omusajja ono engeri gy'ali omusawo asobola okutegeera nti mulwadde oba si mulwadde. Kati n'agamba nti akantu ako tekasobola mukolerako okugamba nti mulwadde. Kakati ayagala kwebuuza akoze atya, kigambo ki ky'asobola okugamba babboosi be ne kibayingira mu mutwe ne bamukkiriza okubeera nga addayo e Uganda mu mirembe nga takoozinze eno chaos. Ayagala kumanya akoze atya. Katuwulire Kadamu ono kikyagamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kale munnange ayagala okwebuuzaako kuba kati gwe kimanyi obimanyi. Njagala kubeera nga nva mugana amakanisi ne bakumalako kontulakiti. Mpulira nga nkooye, sirina bulwadde nti oba nina ekirwadde ekinnuma oba ki naye ekinkooyesezza kiikino. Ekisinza okubeera nga kintamye n'ennyumba, omukazi abukkula ne bwe kaba kajiiko nga kagudde ne weekiba ki ne bwe kaba ka pulasitiiki kagudde ne bannange buli kantu ayinza okuboggolera olinga ng'oba obaamukuzeeki. Sikulimba nze omutima guntyemuka buli ssaawa nga muba kati agenda kuboggolera ki oba kati agenda kuleekanya ki. Bannange mpulira nga bintamye. Okimanyi omutima nti guntyemuka. Zena mbeera mu kutya buli ssaawa. Mpulira nga mbikooye. Mu nnyumba maze mu mwaka gumu n'emyezi kati 5. Naye mpulira nga nkooye.
badde sagala kuyombagana nabo nga nva wano mu maka gaabwe naye ndowoozaamu n'okumalako nga nja kuva mu nnyumba muno nga ndwadde pressure nga ndwadde ekirwadde kyesimanyibwa gye kigenda kunkomya. Badde nkusaba ompe ku magezi nkole nti okuva mu eno ennyumba nga siyombaganye nabo era nga sikoze olutalo lwonna wabula nga njagala ekyokukola nga kigenda bakkirizisa bokka na bokka okubeera nga ava mu maka gaabwe. Yes, okulwala era ndwala ng'omuntu naye ngeri omwami dokita mulamba era olwalira mpezabula oba ddagala ng'akweza ng'akupima omugabi bikoze ebitabo buli kimu akupima n'amanya kikyalina okuwa akujjanjabe. Kati awo namanya nti ekyobulwadde tekikola ku sayidi yange kanti nno ndi mulwadde mugana amaka tekimpisaawo ne kati mbadde nsaba kumpa ku magezi nkole ntya ku kintu ekirala kyonna kinyinza otteekawo ekiyinza obbakkirizisa ne bandeka ne ŋŋenda eka mu mirembe mpulira sikulimba. Olaba n'okwogera obwogezi ku ssimu waneno nga bajja empadde ekiro kino era nawe mulaba ng'akuyitayita akubuguyabugulira buli ssaawa nagamba ye ng'oyogera nnyo ku ssimu oyogera ne baani n'ogamba ati essimu mpadde yakwogerako. Nkubuulira okubeera mu maka ogenda n'olyaku kuba nga beetaayataayaako naye nze ne mufumbiro atuula mu ddeero kyenkana liri mu makkati ndowooza ga nnyumba alina waatuula bw'ati n'abeera ng'akulengera mu ffumbiro buli kyokola ova mu ffumbiro bw'oti ng'akutunuulidde nga yina akutunuuliza feesi enkambwe embi obubi naye muba mulengerawo nti neŋŋamba naye omukazi ono antunuulira bw'ati feesi embi enkambwe kamulingizeeko katonotono wandabeba naye omulaba ng'alina effamire ye naye nga musanyufu bulala naye buli lwajja waliwo olwakulengera ng'oba ovaayo kubanga eno ye waatuula akulaba ng'ogenda mu toyi ng'ogifuluma ng'ogenda mu luumuyo ng'ofuluma luumu ng'ogenda mu ffumbiro ng'ogifuluma wali akatebe ke kwegamba n'omulingiza kuno ogamba bannaaye ddala bw'atyo bw'abeera ze embeera ze nga abeera ne famire n'aseka n'okuseka naye wajja gy'oli wena yona naakutunuulira ng'oba ekyonziira wena yona naakutunuulira ng'oba kiki bane ne beebuuza oba omukazi oba wamukola ki bannange era singa mundoza mu maka muno temwalimu ono omusajja ndoza singa nzisaliwezezaamu nabbanga kubanga amuggula n'akantu akataliimu omwami n'amugamba nedda muleke tomubuggulira mugambe bulungi akuleka kubuggozesa naye maama simanyi lwaki omukazi lwaki ambuggulira ate nga ye yankyuzinga mu bonna be baali bamuwadde naye simanyi lwaki kiri bwe kityo. Ate kyembadde nsaba mukwano saagala byako nga mambu atya bantwale ku ofiisi ate musimanyi tuteeze n'ofiisi ate oba bankyusa ekiyumba ebyo si binjagala ebyokunkyusa ekiyumba ekyo kulo njagala kyakuddaka njagala ensonga nga ne ofiisi ne bwe beegiwulidde bantwale kudda waka kukolera eyategete kunziza waffe ekisobola obbakkirizisa ne ofiisi ne bakkiriza kyekyo kyensaba mukwano nfunireyoko ku kintu ekyo kyembambagamba naye mpuliranga nja kulwala omanyi n'okutambula okutambuza empuliranga nze n'omutima guntemuka nze nampuli nzena mbeera mu kutya mu kweraliikirira mpuliranga bimmazirika eddembe sikulimba ngumiikiriza olaba zino zi odi eza waggulu wawangama muno eddoboozi liri wansi anti mbeera njogera mpolampola aleme kumpulira kugamba nakuwulira ng'oyogera nalwo lutalo n'ogamba ye kati nkola eki era nze ebiseera ebisinga mikwano gyange tutayipinga butayipinze era nze bammanyi soogera mu odiozi nga njogera nabo oluusi kiba kimu na kimu naye nga mbeera mu kutayipinga kati we mbeera njogera nange mbeera ku mbangaali ku bunkenke simu eringa etali yange bazaawo ne baginzijako ne be basiiba nayo nga teyange najja nayo nesimanyi lwaki simanyi oba kiki sibitegeerera